TV onako lwalero ndino omukulu ono soko je nejja ngunga bwogiramuko wene ngeri jo nedda amazina nalinga manyi naye kati ennaku zino nakutuka olubirizi tokyazina lweno lwaluggyemu kati lulimu lweno sina ngeri gyenyinza kikolamu bwenti olubirizi luyinza osookamu olina engeri gyonyolamu bwoti neŋŋamba omusajjatetenkanya bulamu biriwo byenyola naawe mbamba tetenkanya oba tetenkanya sina byenyola biri bayita kyaga amazina nina omwekabalo nina omwewujjo nina omugwisiiro omugwisiiro ogwo mugwisiiro naye nga leero tuli naye ku Focus TV era tugenda mu interview omukulu agenda kuba atubuulira gyenvuddeyo omutontono era tujja kubanga naye wabula njukiza nti ate nabakusubscribinga please kikole tubeere nga tuwayaamu kuba tubeere nga ofuna information bweti tosangula ono alina gyenvuddewe omuwoomu tugenda kuba tuwulira ebigambo ebimuvaamu era tumanye azimbye atya obulamu bwe okuba nga atuuka wano ekirala nga Focus TV tujja batumukuwa mu services ez'enjawulo okusinza stories zinaaba zigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ng'atunyumizaamu omwami ono yennyini alina ne YouTube channel bagiyita Musaswangule Comedy Official wano kozi watugamba ate awo oli wakabi nnyo oteeyo kinaki nteekayo comedy yes nteekayo dansi ne dansi gyali n'ennyimba ez'amakulu ennungi ennyimba nga z'amakulu ddala zosengesa obulungi n'emikolo gyange gyembakayagala lumu kannyumira nyo twali mu mikolo eyo n'ogenda n'ogamba nti ewammwe ewaka gye banzaala gye bakuzaala ewaka gye gwategeera mutuufu kituufu nnyo famire yonna gwasinga okutegeera nze ndimu ng'omugezi waabwe era wesiguyinza wano kumpisaamu amaaso naye ssebo laba nnono jangu obulire abantu wano ebigambo tugende wano obulire abantu era nga nawe nabasuubiza oba mulabe interview oba mulabe kali akasoose ng'omukulu ndi naye butereevu bangi abamwesunga okumubuuza baye musajja waffe lwaki tomutuwaamuko lwaki tomutuleeterako ne ŋŋamba nedda nja mubaleetera olunaku lumu tuwayemuko tumire ku sitoleze era tumumanye ekyokubiri nga bwe mbagambye nti omwami ono ng'oggyeko bino ebya YouTube wano ku Focus TV tukola naye emikolo ku Focus Event Services bw'ogenda n'olaba ze vidiyo ezimu ezikyasinza okutambula sipiidi ennene omwami ono yali mukitegeeza nti bwe weesiga aba Focus Event Services n'obawo omukolo gwo omwami ono tujja naye package egenderako tumukuwaako okubeera nga naye akusanyusa ku bantu bo abantu bayobeera mu mukolo ne musuuka ne munyinyibala nga tewali kibatwala mu maaso omugole ali mu nnyumba tewaliwo kabakuuma ku mbaga abagole bakyali ku kyaki tewaliwo kibabeezabeeza omukolo ono tuba naye era tuba tutambula naye njasooka ne Musaswangule yennyini sebo obuuze ku balabi ba Focus abalabi baffe abaagalwa abalungi baffe mwenna buli omu kiti kye mulamusizaako nnyo era mugyebala emirimu okay Ebron buuza ku balabi baffe abalabi baffe aba Focus TV wamu ne Ebron Media kubanizaako ku lunaku lwa leero n'obulijjo mubagamba nze tubambadde era tulina Musaswangule agenda tutomeramu olugendo lwe tubambage okay Musaswangule tugenda kutandikira ku ki tutandikire wa naye nga bwe tumanyi nti nno omuntu yenna omulamu abaako n'engeri gyazimbamu obulamu bwe oba obuvo n'obuddo bwe oliwo akulabye for the first time ngo mungi obusoso okulaba nsaba omweyanjulire akutegere then nze nja kusonseka ekibuuzo nja kufumita ekibuuzo in case olitandabangako weyanjulira ntegeere oluvannyuma mu njo ky'ebibuuzo biva sayidi na sayidi kiva eno kiva n'eno sikirinamuanayo kyani abalabi baffe nze amanyi amatuufu nago ng'ogere nze Yiga Richard erinnya ettuufu Yiga Richard kati bw'ojjako erya Yiga Richard nze Musaswangule lino linoonya ssente siryange lya ddala era okulifuna bawagizi bano abantu baffe be baali ntuuma omusajja omu yalina watudde jjukira ntambula n'ekizindalo yaye nga nnyimba kati omusajja nampita nangamba jangu ssebo okola kikonze ennyimba nyimbira amu tulabe kati omusajja nampayo ku busente nentandika okwekabala nolimba lwamwekabala nekabalemu bajo nindemu nga ntandika akayimba omusajja ng'anyumirwa kyava ayita mukazi we n'abaana baali mmanju mugole janguleeta n'abo abaana mujje mulabe ne bamubuuza kiki tulabe eki mujje wano waliwo omusajja ali wano nange simutageera gulinga Musaswangule era tuyimbye bulungi erinnya lyanga gulinga Musaswangule era tuyimbye bulungi alina Musaswangule kati bwe nava mu kifo ekyo kweyongerayo abantu abansanga n'ekizindalo nga ntambula nga bambuuza ate gwe gwani ssebo nenzijukira omusajja kyakugambye nze Musaswangule
ate byasinga ogenda okwera ennaku 2-3 omusoso wangule alitandise erikola sente obudde kati erinoonya sente. Weewaawo. Okay, omukulu yiga gwe njagala soke tuzimbe azaalibwawa ayimiridde atya waliyo ebyana ebyagala obiyinza okwepikira ku social media saidi eyo sirina bwendi ndi musajja mufu nnyo sirina kenina kuwondaba bwendi ekyo kyo mukireke era nakuyobeako lumadda nondaba lugaate neepikidde baabo omenyekera bwerere sina bwendi onzibira bwerere sina kyennina bw'okwata gomesi yo n'ova mu nnyumba ne bwejja bwentyo bwendi ensingi irimu nga kizibiti sirina kenna ndikaakano okitegedde n'ogululamu ya leero mujja tusonyiwa tugenda kuseka nga gye banzaala ndi musajja azaalibwa mu disitulikiti y'ekyotera etawuni oba ogirengeawookyokuliibwa abagamba eyo mawulire gyegali menza eno gye ndiyo walungi waliwo akanyumobatondatuuka eri nange mbiwulira buwulizi naye ate nga nange ndiwaawa kyotera maama taata ye taliiwo saawa zino alinna bweru ninga maama ye waali. Okay. Musoso wangule mufumbo kati kambuuze buli kibuuzo kyonna mukibuuza nga waliwo omuŋŋenzeemu keewala kati ekyobufumbo kijjiddewa. First time omuntu akulaba ategeere kika kya muntu kyoyo kyayogera nakyo mwe bwe mukubamu akafaananyi bwe muntu yamulaba nga asobola okuwasa nsobola okuyitibwa bba w'omuntu butereevu. Oyinza okujjako kino ekyambalo n'otuulira ddala mu taata oli abaana gwe baniza ne bagamba ekyambalo kino nammwe musobola okyegezaamu kuno mukyambalo ne babayita bba w'omuntu. Enoonya kati mwenga temwakodi dressinga ngani buli muntu alina ngeri gyazinoonyamu siokolingi wayita bwotyo. Okay, musoso wangule eyo toyagadde tukooneyo naye ng'abantu bajja kumanya kyemmanyi twagala tuzimba obulamu engeri gyozze okolamu obulamu oba era bwe omulimu gwe tutegeereddeko ennyo ogw'okubeera ng'osanyusa abantu omwekabala okusanyusa abantu kuba dansi kuyimba kuzanya omwava n'erinnya musoso wangule omulimu ogusanze otya okubeera nga tutuuse n'okulaba nga olina kwambala ate kano kali kabikkirwako n'oyambala kano kati nno mwe muguyisa omulimu banga gwe ogambye nti omulimu guno ogusanze otya naye mu bulamu bwange siguyitangako omulimu kuba ennaku mmwe gye muyita bwe muyisa omulimu gye gundabizza sinaana bwenyinza ginnyonnyola muntu bino ebintu mbikola lwabuwaze sibikola kubanga mbyagala era nze muntu akola omulimu naye nga nze n'omulimu gwange tetukwatagana tetweyagala saagala mulimu gwange owesanga n'omulimu bulira ennaku ng'oŋŋambye bwe omulimu gw'ogusanga otya guno si mulimu nze ntetenkanya bulamu kulaba nga mbaawo toguyita mulimu okimanyi bakola oli akwegomba mulimu naye nga olwakwegomba era oli nakola booking n'aŋŋamba oli nakola booking n'aŋŋamba focus events mwatugamba mujja n'omusoso wangule agireko banange n'otayambala kagomesi watoze nabo bampita era lwa nnaku kusekako naye nga olwazo bampita nti omusajja ajjakole nabo bampita kunkeneka kusunga naye era mulimu abantu bagufunyemu munnange era omuntu okusanyusa okwo kwenyini oba waliwo abagufunyemu naye nga sinze nze gwe mwayawukana ndabizza nnaku ogufunyemu ebizibu byereere bizibu sina mpa kitiibwa gwe kana kagoma sani anakuwa ekitiibwa kitegere obwana obwaka bwana bwenyini bwenzaala bumpita kiyitaata olaba kusonga kiyitaata ki kati nga gweyagala omulimu ogw'ekikange nsongule otuuka ddi okutandika okugamba nti nedda mu byennyambala kankozese kagomesi kano idea endowooza evaawa endowooza yava awantu watono olunaku lumu nali kireka eyo ngenze nabanga era nakazinda lukanye kuva dda nateekamu track music eyo naplayinga nentandika okukola ki okumuyimbiramu nga nkozesa music wange yennyini kati mu kutambula okwo okutuuka eyo nabeeranga sinnaba kufuna kagomasi kano nambalako n'obuteeteeyi si kagomasi kokandi kensookeddeko nalinamu ne kubuteeteeyi tova wano ng'omusajja otomulabyakuwe ku ssente muyita Moze the Megatron so tubadde wali eri kukagomesi kati natambula nga ndi mu mpale na ssaati ng'omuntu ali nnomo omuntu omulamu bw'abeera okitegedde nga ndi soba bulungi siriiko tabu yonna kati nakolangira nga sente nfunayokko
ne kati olunaku lumu nali ntambula n'ensanga obugoma singoli akatunda 2,000 I mean akateeteeyi ka dress nga bakatunda 2,000 naye nkagula oba omutima gwavaawo ekikiro zange zimanyi bwe kyajja nenkeeteekako mu ngoye zange nenkambalyako nga bwolaba nyambaliddeko goma seera nentandika okutambula sente kwoluze nali nfunanga buli lunaku nezeekubisaamu emirundi emeka esatu yabadde afuna omutwalo kolo nafuna esatu nafunanga 15,000 timbadde ngenze wala tonvuga speed naddayo nga nagumu kitundu ekyo kyatandika okundeetera ekirowoozo kinga kitegeeza bw'okyusaamu ene ennyambala n'oteekako akantu akalala akongera okutambuza comedy sente ziri nnyamuko kati ennaku ezaddako ate nengozesaamu obugomazi nabikolanga ngaagezisa naye ate nekinnemerako kuva olwo kagoma sikejjangako okuba kunoonya sente nga kuyimbira bantu kuba dansi genda ku mikolo kukola ki kagoma sikaleka kekasookako lwakuba ekizibu kyenina mu gomasi nti sigigulangako ozifuna otya sigigulangako nzifuna kati eno gy'olina ogifuna otya watu ogigulangako eno twalina show gye twali tugenzeemu nga bantu tegenda kuyimba kati waliwo abayimbi abalala batwala abakazi abaaliwo nga balina ku gomasi ze bakoleramu comedy biki bwe bityo be nagibbako musasangule n'obba gomesi nagibba oba baakuwa nabanzibe ate kingasa ky'okubalira ate nga si yeesoose eyasookera ddala kakateeteeyi wakajja nabba ku muntu ow'ebbali ziri gomasi endala ezennina zona zibbanga ku maama wange yennyini mama musasangule owulidde simanyi oba omutabani yazisasula dda akina buzibu yakimanyiira kati yanta oyo yamba nako wazza omuzigo wabwonjogerako wazaayo omuzigo tetukyawuliziganya kati ne bwe muyitako otambuuza nti oli otya yanneetamwa lwagomesi kuzibu oba kulwasaba gomasi omulimu ndooza bambi gwamukeeta n'alaba nga omwana nga oluzaalo lwakola ki lwafa kituufu musasangule obuyigirize bwe buliki nasoma nno nasomera ddala paka mu P6 bitabo nabitwaza wabikwatira ddala bukwaku mbiyingira mu P6 lakayi P6 nebizitowa ogamba kati bwe natuukako mu P6 byazitowamuko mu bya ssente nenfuna ate omuzira kiseera ndeetako eno mu kibuga nyongere okusoma bantwale mu P7 kati bwe bantwala mu P7 essomero lyali Makerere wansi awo baliyita n'erinnya sikyalijjukira bulungi bwe bagendayo okunsabira ekifo ne bampita okumpa interview ne bantwala bwe bampa interview babagamba mumuzzeeyo muteeke mu P4 gwe baali baleese ensomere mu P7 babagamba banzize mu P4 kati awo wenateera ddala ekyokusoma ninga ekyo kankireke abadde agira mu P7 tumutwale mu P4 ali mu kyamukaaga ate nga tamu esembayo gibaze banga agenda ogende mu P7 ninga akiri baali ntaddeko wansi nsi wano bangamba okudda mu P4 nogamba waawe wannyo waawo atava ku mulundi obulamu butandika butya okuva ku P7 awo egaanyi otandika otya obulamu olwo okubuzimba okulaba musasangule gutwala ssaawa okulaba musasangule nalina mukwano gwange naye nga wewaffe ku kyalo kati mukwano gwange oyo yali wano mu Kampala ng'ali mu bayimbi ate yali mufu nga yiti yasomerako ddala ngaazi wa P6 andaba ate nga we Makerere era nga bwakufuna agamba ntambudde neyasoma nina omumanyi akensa kati nga yoreda ali mu bidongo okitegedde batambulanga n'ejjita nga basuna bwe bateekako akazindalo naye nga bo gita yaabo bagikuba ki live kati atunuulira nindaba nga gita simanyi gisuna gita sigirina kati neneegomba akazindalo kaabwako akaaliko mu microphone nga bw'okateekamu zino zabanga tapes oba mwazirabako muli bato temwaziraoteekamu ka tape kwe bateeka music so twakateekanga mu pen ne tugira bwetnga bw'okateeka mu kyuma kavaako music kati nasooka n'obwo ku tape nga nfuna music ngenda kuba studio ne bankubira music nga tali mu bigambo ne muteeka ka tape ne mbagulako ogwo gwennyini omuzindaalo nze nga nteekamu ka tape ne ndeka mu microphone ne nnyimba awo we natandikira obulamu bino mbiruddemu kati mbiwezaamu emyaka nga 5 mu 6 musasangule tugende mpola sebino cyane erabwa abantu abakulu kuliko abantu abakadde kuliko abantu abakola ebintu eby'obuvunaanyizibwa musasangule tugende mpola olina emyaka meka oba mulimu gumaze emyaka 3 todeka kulimba abantu bakulaba abantu abali sirias kati kambuuze mwe mutunula temulaba njawulo wakati wa myaka 10 nange nze ndi musajja mukadde wakadde ekitwawula nze ndi mukadde yawuba okitegedde omukadde yawuba ninga mumuli baana bato omulimu gumaze emyaka 5 mwemeka mujiri nguluddemu nnyo musasangule oteneza mu gy'obukulu emeka
bale bulungi 7 kati mama Musaswangule wadde omwana ono kale temukwatagana nga bwe yagambye tusaba otuwe emyaka ebituufu kuba omusajja otubuulire emyaka emituufu obuuza we baatuzaaliranga bo n'okuwandiika tebawandiikanga talina nga wabitandikira okutaasa okubulira emyaka gyange kati awo otuvugira sipiidi sibavuze naye emyaka nsamu kiba kibulamu oyagala mbeere nga bano bowulira abasala emyaka nyina omwana yajja mu comment section naŋŋamba Musaswangule oyo namulaba nga ndi mupi wano kati nange nyina omwana ali mumpi siniyako konze yiyi obujulizi yabulina ate awakana kati yalina obujulizi naye era neŋŋamba we ndi kufuna ndifuna ekifaananyi ekituufu alitangaza ku myaka mukadde naye ngaekiŋŋaana okukula nze buli lunaku oluki omulimu gwakola ki gwakusinika binnyo ntambula nsinika bwe nsasa bannanga ate nange nina okukola ki okusinika ebinyo tukikendeeze okuseka kale okuseka kirala muko tugamba mba oba otyobodde nnyo so kati tugendera kuseka kati okukuma kuno okuseka kukuuma okubeeranga omuntu kasitoba ng'osekasekamu tokula nnyuma otandika n'ekiredde kiri ekya kaseti olwo oli luddawo ebiseera ebyo mu Kampala bwe nakoleranga oli mu Kampala mu Central nebbalibbali mu division ezebbali okugeza nga Lubaga Kawempe na Kawezo nga nazo zeetola naye nga ndi mu Kampala kati bwe nalabanga ekintu nkifunyemu experience nentandika okwekanyuzako mu bibuga ebya Uganda ebyebbali ebirala era tewali tawuni ngeri wano mu Uganda nga situukangawo ng'otembeeya nseko tembeeya ndongo nanseko byentunda naye nga tebagula akatale kange kafunyeyo naawe abantu nga tebagula bagula abantu balina ebyokukola naawe alaba omusinikirako binnyo obuukabuuka weekabala Musaswangule bwe nkola omulimu omwaka gumu 234 ne gulaba nga tegummuka nguta lwaki otugamba ekyo ate ng'okyagulimu ku myaka entegeera eyange ennyini nayo nfu era singa ali muntu ategeera ogwo mulimu yaba yaguwa tukamudda oba toguliimu naye ogenda okukyukakyuka bwoti okole kyonogire ng'olina kubawa waliwo katonda gwatunda ng'obwongo ye buli awo kati obwange katonda yabuwumbirawo bulabe ekyo bwe mpita omulimu nti oba bagula oba tebagula nze nkolera awo ate sirina nnyo byetaago bingi mu nsi sirina nze sinze muntu ali awo nti nina byetaago njagala kino njagala kiri olwo ngenda okukola sente nenzifuna ne bazimpa nenkwatako oba 13,000 nga zenjagala olwo olunaku esigadde nenziwa bakasitoma bampadde sente nensanga oba bwana butambula nembuyiira ensimbi abantu gye bampadde wanjawulo. Musaswangule omulimu guno nti ogusanze otya ng'emirimu emirala gyonna musanzeemu ennaku somoozebwa sigulinamu mirembe sigufunamu sente ate gwannemeramu tusooke n'akaseera ako akazibu ennyo kwe bagusanzeemu tunafuna akalungirungi tusooke n'ako akazibu kaliwo ddi era kyali ki what happened akazibu akasookera what happened kyo kitegedde omulimu ngusanga ntya P7 kiba kikulu okay njagala ekyo ekizibu kyogamba akaseera kano ke kali akazibu era kaali katya mu mulimu guno kati akaseera akasingira ddala obuzibu ebizindala ebyo mu Kampala bankwatanga kanso nate nafuka KCC eno gitulaba yali luli bagiyitanga bagiyitanga kati bagiyitanga KCCA sasa kuliko ete yaliko kali KCC nga bwe bakusanga olina b'okuŋŋaanyiza bw'oyimbira nga bakwetoolooza ekizindalo ne bakikugyako ne bakiteeka ku mmotoka kati olunaku lwe nali naakatuuka we wantu wensookedde bangamba tusampolingemu mbasampolinga sinnafuna yadde ebibiri na transport yanzijja Kawempe enzijja mu Central wansi awo bantandika bantu nkyabakuba jjalibu ne bansalako kizindalo ne bakikwata ne bakitwala ne bagamba tugoberere tugenze ku branch bweti naye ntuyaggendayo bajja kunkwatirayo weefumise gomesi yo ekizindalo nenkireka obazefumise gomasi obwambalo bwasomi abaaliwo wali yakwatibwa ekisala mpaayo sente ze nafunako ekyokulya n'okulinnya okudda Kawempe era okuva olwo saawondera kizindalo kuba bana baliwo bangamba owondera abasajja abo omalira luzira bagenda kukwatirayo saakiwondera akaseera kaali kazibu ku sayidi eyo neetekamu obweyagala buseera bungi
Nchetegeeza tuyinza okusukkawo kwako wakati akutukalabye yali KCC oba yali kanso kati omanyi lwaki tubuuza ebibuuzo bwe bityo tikale bambi ali mu mulimu omulala eyo n'asanga okusomozebwa n'alowooza tebayiseekomye kati wala tubuuza ebibuuzo ebyo nti omuntu yegeraageranye kaliwo akalala akaseera akalala kazibu kensanga nti kusinga nkasanga ku mikolo kuba abantu bantwala nnyo mu mikolo okusanyusa abantu bayigera kukola kati ku mbaga mbeerako naye nga neefaanana nzekka nga sinaako muntu mulala gwenkola ki gwenfaanana okitegedde kati muli oba okitegedde kyentegeeza simanyi nti ng'oli ku mukolo naye nga weefaanana wekka oli wanjawulo mu bantu abalala kyo nakyo oluusi kimpaamu akaseera akazibu ngo naddala ng'ovuli wali mu kusanyusa ng'ozzeeno ebbali mu ssaawa y'okusanyusa kuba bwenzira ebbali bino mbijjako nendekako ziri kati wali mu kusanyusa obuzibu bujjirawa kuba mandowooza nti kati baaniriza omuntu oyo azze okubasanyusa mu kifaananyi kyajiddemu obuzibu buvaawo awo anti nze kikuli mu bwongo ndi mu bwongo nze mba neerabanga embwa naye n'embwa gye bafuuwa ssente kirala ngambwa naye nga bagifuuwa ssente kirala kiba kyanjawulo omukko kozi kale n'ekyo kubanga kiba kirabikamu bulala kale kaliwaako essanyu kogamba bannange kano ko sirikeerabira mu bbanga lyetambudde mu mulimu guno gwe tuli kati sirikalirayo noonya kirala guno omulimu sigufunanga musanyu ate sijja ddifunamu wangi sijja ddifunamu nze lwe nali nfunyeko essanyu omulundi gwali gumu nenfukamira nempisaako emikono mu maaso nenebaza Katonda nengamba kasookedde mbonaabona n'endongo leero nange nvuddeyo nali ku lonchi emu wali omukwano gwange yantwala ku lonchi ya Chris Evans yes lonchi sijjukira bali yalonchinga luyimba kyalina oluyimba lyali yalonchinga kukyolina okumanya nti yali lonchi ya Chris Evans nengenda okugenda okuyimba kati nali ku stage nakyamudde abantu baali bangi nga wetukoledde ekifo kijjudde abantu bayitirivu kati mu kukyamula ennyo abantu omusajja omu najja nankonako nangamba bw'omaliriza okuyimba omusajja omwami oli atudde wali katebe akwagala ne bannengeza omusajja ne simanyi simulabangako kati bwe nakkirirawo nva kutuukawo ndaba omusajja nga simumanyi gamba mazima nali simumanyi nangamba wali owuliddeko omuntu bayita Abitex nti yesebo nali muwuliddeko nangamba ekikoofiira Abitex yenze omusajja n'akwata mu nsawo n'ajjayo emitwalo 10 naye nga mpa emitwalo 10 nga mu bulamu sifunangola muntu anfuwa omutwalo we naweerwa emitwalo 10 nali sifunanka anfuwa omutwalo kuba bano bakuwa 10,500 bwezityo nga sifunanka anfuwa yadde omutwalo omusajja n'ampa emitwalo 10 ne mugamba zange nengamba zizo nompe n'essimu yo n'essimu nengimuwa mba nkyali awo wenyini tannansiibula ate n'omusajja omulala gwe bayita Bajjo manyi bakwatagana bali bombi naye nampa emitwalo egya abofuna ekye15 sijja emitwalo 15 mu nsawo eri lonchi nali ngenzeyo nga nange kulinnyako ku stage ya bbeyi nali siriyo nga muyimbi agenda kusasulwa naye navaayo ng'omutima muki musanyufu bano bombi bapromote essimu zange bazitutte bazifunye essanyu ne limbeera lingi era waayita akabanga katono Bajjo nankubira essimu twagala tulabe engeri gye tukupromotingamu ebintu byo binyumira abantu wakawanyumira abantu ate oyimba ennyimba nnyingi nungi towemula munenga Bajjo ampita twasisinkanaawo ku kizimbe kino ekya Kabaka kuli TV bakiyitani Masengere nga twasinkana eyo yennyini waliwo ofiisi gye twagenda eyo nga ambuuza gyembeere binkwatako byonna nga mbimuyitiramu ennyimba olina mmeka biki nga bomanyi byo beba baagala bapromoters abo nga nsuubiza olunaku olw'okujja tusayininga endagaano yaffe atandika okukola nange batandika okukola nange naye ku olwo nasisinkana Bajjo Abitex teyakola teyaliiko Bajjo n'akwata mu nsawo era nampa emitwalo 10 olwo nva mu kyalo Masaka eno wakwata emitwalo 10 n'agimpa nengamba kati ku lunaku olwo okomewo tukole ki tumalirize tulabe ekyokukola waayita ennaku 3 gundi najja covid ebiseera bya covid kyebayita ekuba omunaku tekya ne basibe ebintu embeera neetandikirawo okuva olwo naye nga Bajjo waali Abitex bwali webali naye munnaye simanyi kuba era nagezaako okugiraagira mubekubasezaako nakulabako ye mukulu wa Abitex ntera omulabako nakubuuza nokubuuza waayi kiki ekitambula kiri ne mubuuzaako mukwano gwange ng'omuntu
naye ka program kali tekayongera kuwa omanyi ku bantu abo waliwo amasanyalaze tuwa ebiseera by'amasanyalaze bayisoba saawa ezo baali bagalaba ate ate tugenda okuva mu covid nga gakoze eki nga gasse naye tusaba mukama era gagenda kola ki so kati nno kino ekintu kiringa ekyangu naye si kyangu okusisinkana Abitex be bamu ku bantu abakutte ku bannabitone wano mu Uganda ne Bajjo kati guno mulimu gw'okutunda amasanyu leka gunyoma nga gwe bw'ogunyoma mulimu gw'amaanyi sebo guba gw'amaanyi so ke kaseera ak'essanyu okuwokyayo emitwalo 15 egyali awo ne gino 10 gye yakwongera nakomawo musinkana yes kakati bino bibeerawo mu mirimu ngera tutambulira mirimu gye tutambuliramu gwe kiki kyosobola okugamba nti ku kino ne kino at least mukana akantu k'ennyomereza nkafunyemu mondongo wene wengo jeke ebyokunyomereza ogamba nti kinaki akatonotono keninga kenfunyemu nagulamu kataka nakuganya obusene ne saving mpola mpola nfuna akataka ne mukyalo wala mu yeje bataseera nnyo nfuna akataka nendimako obumwanyi nokubako n'ensiisira nenkubako n'akasiisira kiba kyamaanyi obulamu mwenkola ki mwemuteeka kubajjukira bwali wano Kampala Kampala n'akalubamu nensibamu ebyanguwa swe emboozi y'okuva e Kampala okugenda naye tujja gifuna ku version yaayo tumanye lwaki omuntu yandibadde kiki ekyatuukawo ina tujja tubirwa naye saa zino nayagadde sobe tukwate ku kalimu kana abantu ke banyomereza naawe nnyiniko kooli mu kuzaala wa munnange ate nga ffe kwe tukumanyidde singa osanga tubadde tukakola tetwandikutegedde tulabye ku ono owa Kagomesi tulabeko ku muyimbi Musaswangule endongo yo gisanzwe otya ey'okuyimba azimba performinga ennyimba ziri okuyimba nako sina bwe nkusanze bifaanagana n'ebikwatagana bye bimu nako sinnakufunamu g'amazima gali nti kino kyenjogera ate nkubulira kituufu olwaleero mu bayimbi be tulina wano mu Uganda sina bwe mpisa mu maaso n'omu okitegedde njagala onkwate bulungi ndi musajja muyimbi nnyo alina eddoboozi eritali bbi amanyi okuwandiika ennyimba ennungi alina performance ennungi ku stage omuntu asobola okusanyusa abantu okitegedde naye ndowooza omukisa we guli oba we sinnabakwata we sinnabakuteeka mukono we siraba okitegedde naye nga ndi musajja atuula nenkuwandiikira oluyimba ne weziba nnaku 3 oba 4 nenkukolera story nga nnungi n'otuula n'owuliriza n'omaliza n'okwatayo 10 n'olumpa nga mutuufu genda olunywemu kacaayi ekisooka ennyambala ey'omufu naye ennyimba ezinva mu kifuba mutwe nungi nnyo nange nziyiya naye nkimanyi nti siyiya bintu bibi zizimba z'abaana abato ez'abantu abakulu bavubuka nga zonna zibazimba ekalamu nga yiyo nze era simba bintu bye bampandiikidde olaba oluyimba nga Musaswangule kwali ayimba simba nyimba z'abayimbi balala kakuba nti ndabe mpandiikira ennyimba naye singa kuwandiikira bakazi beetera okuba ennyimba otunyonyola ku nnyimba zizimu ziwali wandisiko naalisobodde era nkisobola naye oluusi abamu bibayisa bubi agenda n'akola akayimba ne kakwatayo kati nga taagala kumanya nnyo oluusi akoze eki yakawandiika nga batandika omwewula oyo ayimba naye teyewandiikira kituufu naye nga nina ennyimba zempandise ate ne zikola abantu bulungi yemuwandiise mulungi ani akusikiriza okuyingira mu gundi y'obuyimbi eyo mu bayimbi ani yakusikiriza nogala waaki amatu kyalinaku sirinaayo n'omu naye bonna nti nze kyebayita okuyimba ne bwe nkubulira ng'omuumuunya bumuumuunya nga byoyimba mutuufu tebinyuma naye ng'obiyimba toyogera byogere onsikiriza nnyo ekitegedde kintu kuyimba kindi mu musaayi nti buli ayimba nyumirwa byakola ki byayimba kasitaba nga tawemula sayidi egyo saagala nnyo okukwata naye nze omuyimbi yenna ayimba nyumirwa byakola era mu kujja sina nnyo bwe nnyinza kujja nti gundi onyumidde nnyo byokola neegombye olwo kanyingira okuyimba naye njagala bayimbi njagala ba artist bonna bantu abali mu kisaawe ekyo bannakatemba bonna buli muntu mwegomba alina kyakola ekitegeeza nga bw'ogambye nti tolina muntu ali gwosobola kusongako olunye nti oba Lord Sebata oba gundi kuba nange ng'omuntu nze nnyimba kadongo kamu bwesinga okuyimba era gwe mmanyi naye ate bwe mba mpuliriza siboola mpuliriza wa kadongo kamu mpuliriza wa music ekika ekirala kyonna n'owabavubuka nze gwolaba sirina magezi
katula waliwo ennyimba ez'abavubuka zolaba nti zino z'abavubuka naye osanga ngukola ki ngubojja nono ng'oli bagisa temansingo temansingo ate kwegakivola neebalira mu bakadde musajja omukulu naye nga wakola ki wawuba bwe bakutuma omuzeeyi yawuba tuka misinde tuka wendi twala bakwakako oba kiwulika mbulabeera okay iyo perspective kwe tugenzeeko mu by'okuyimba nnyimba kiggwe z'oyimirizaamu z'ogamba nti olimba tunawandika nange ng'omuntu mutuufu bwe ngamba okuyimba bwensoosaamu nti bwensoosaamu luyimba kyo ku nnyimba zo z'olina omuntu ayinza okugenda n'agerageranyisa okujjako gamba bugambi nti tandikirawo wava mu kuwandiika ennyimba kuba buli luyimba lwengenda okwogerako zijjira ku layini nze buli kayimba kengenda okufulumya abantu bakawuliriza kasooka kunyumira nze nenkawa abantu sina luyimba lwenga nti olusirwagala luno lunyumira nnyo nina oluyimba baluyita Kampala weeraba ekitegedde kayimba kalungi nnyo buli muntu abeddeko mu kibuga ekitegedde anti kati nkanjule bwanjuze ennyimba ekitundu nkola eki obaje bayita kolas eno etabavawo intro engedde musanyuka ne mubuuka bwe mba ntuuse enduulu ne mukubaza njawulo katonda gyali ekikulu nzigira mu sitayire era nga serevu ate nga n'ebipya nze nfuba okuyiiya kati mukkalire ennyimba z'amakulu abamu munjulira koza amazina ago go galema nze abaffe akayimbako just nakatandika bwentyo leka amakulu buli muntu yenna ali abeddeko mu Kampala kalungi kayinza kutakunyumira kati bw'ovaawo ninawo akayimba bakayita kiyita waggulu kabulira ku baana abasuulira bakadde baabwe nga bali mu mbeera mbi ate omwana oliko mu mbeera nnungi muzadde n'omulekerera nnyo n'abonaabona mweyembera nga tomufaako ako bakayita kiyita waggulu kalungi nnyo waliwo akayimba kange kempita Nakamanya ekitegedde mpa munakamanya kaito njiwulira mpa munakamanya muswaswangule yakuyimbira akayimba k'eriso nekakati nkomyewo n'akayimba Nakamanya omuwala omulungi gwoyiwako amazzi n'oganywa eyakula akazigo mu mannyo n'ensinga ey'ebiseera oyo Nakamanya bw'oyogedde lwaki wesiyeko nali ntuwuliddeko nembaawo nakano ko kwegamba amakulu kale si mangi naye engeri gye nkayimbamu nti abantu kabasesa okitegedde tekaleka muntu kyekimu kayimba kalaavu okitegedde nakatuma eriiso lyange nyimba nakwatako mukwano oguyimba osigala kyekibatandise okuwana luli lwa mukwano ate ekyenjawulo nti bwe ngenda okuyimba oluyimba lw'omukwano nentunula ekyuka okutandika okuyimba laavu tuweemwawo weemuko eriiso lyange eribakuba lya mukazi ab'emikwano nandiridde ku nsimbi nandigiza eriiso nendinyoolanyoola nti olwo ebisajja ne bivaayo kunkwana naye okitegedde olina omukwano mu byalafu nawo ntambaala nze waliwo akantu kano kokola nga tuli mu mikolo obanga atontoma oba tugiye kutontoma ekizinda kyokwe ekiri nga kikuba ekidongo kijamita biiti naye n'otandika okulanya kale mwe museke lowooza nti ebigambo ebyo bwe mba mbyogerera mu nnyimba abantu abamu balowooza nti oba mbyogera kusesa mmwe mba si basesa neeyogerako ebituufu ebinkwatako okitegedde otuwa gyenvudde gwe mba mbawo naye mwe museka mulowooza nti ndi mukusaaga kyova olaba lumu bikwasa obusungu nga sina kyabbagamba bwe mbyogera nendaba omuntu ng'aseka era nze kati nina akakodya k'okutandika okutambula n'amayinja oba nzize kukola ku mukolo mbe nga ndi mu kuyimba mbabulira ennaku ya kasitoma aseka omuntu ayazze ku mukolo nkubalula ejjinja naye gyogenda okumpaaga kati ebigambo n'ofumitamu byaki ng'okimanyi ate bikunyiiza ennaku ati kwegamba mpulira ennaku muli nga ndi olaba baseka laba mwe museke webale nnyo olowooza nti nkola njagala mulire neekuwa mukati bami mama wange naye mukazi wattu yali lubuto n'agenda okuzaala banene bangu akulika omwana naye kyana kyange kyo kirenze ate mwe nali kyeru okukamala mu buto nali kyeru nze nkuze n'empeza n'emyaka 3 nga ndi kisajja kyeru ekyana ekimyufu nzirugadde nno gyoli abalamu nali mundeeba wano kwekyankalanya makanika bino byomanyi byetwepankapanga nanjira ebbafu ya oiro nali kyeru nga ndi nti abajja ku ddwaliro bagamba batya maama yakakuzaala bajja se ku ddwaliro bamusanga bakali abudde ne mu ddwaliro omwana mukulike nga omanyi abantu abazadde abantu b'omukyalo twali mukyalo
Omwana mukulike cyane bane cyane cyeru cyane abakamwe bali kunsabira cyane yange kishu kirenza ngadalia kaza de cyane adalia zadde cyane cye kirenza kati bambi okubatiza kugenda kutuuka na abinyumiza nina bikwata faza mukatuliki kati mukubatiza manyi faza mukolo kubagwanye ekitibo bakuyirane kumaza ago mukisa obugoye buba bweru okulanya kitangala kibaza bamukwasa omwana yiba nnyo nera nasaba kulira mu kitangala ekyakatonda kitegedde nekati ngenda nembera nga ndi mu myeka balo ninga walabo mwana faza gwe yegalize kitangala mazima gennyini kiki kifananyi kyakatonda mu kyekyo nesumba nako mufaza lwalingwa ko bayafa obaje ali musajja ne faza lwali yakusabira omusoko sakiguno singala ali mumanya kuba simujjukira naye toyinza kuyita wali hati agoma ni gumanyira onakuwa mukisa wakuteeka wambwa samba ogoma ozunga na kizinda kakati era waliwo n'akalala ate ekibi ekyeyongerako nze first born mu family eyo nakyo kinumira ludda nkulaba first born ekyokulabirako era abatu bamulabirako kati nze nawe tunulira ekyokulabirako family kirabale nti family yammwe nga kino ekyokulabirako kyayo nze mba ndowooza oli mu karakita naye asiba ku tv kumakiri era birina kyogera ku bantu museke ate nze olowooza mbafaako seka obudde bukyanga kiri kuve yaseka katonda omuyita akuzannya akeera kumakya nakikola musasabuli waliwo akalako okola era wenyini mukulanya ogenda n'ogamba nti bakunyomerezaawo abakulaba oba boddayo eri mu kyalo lwakayoyogamba mu kyalo kyawa kyotereeyo wafeera bagamba mbakambala kola ebyo byonna nti byegambye nti mbyogera naye mba mbanyumiza nnaku gye nnina kati eri mu kyalo eno gomazi sobola gitwalayo waffe gye nva bino byolaba bino sibitwalayo mbiteeka eno nga neetetenkanya eri mbaloodi nataddemu n'olugatto lwange bulungi nteekamu obugoyigoyi bwange awo obulabikako obulungi nenyingirawo nenzimba ntambula nzimbyemu sanza okulaba ale kulikayo vuddeyo neddoboozi likyuka vuddeyo nkemba nina mwana katono nenzimba nako vuddeyo amukyalo n'obwokya nembuukyabuukyayo netukyamuka kati oluusi muba mumbosi bane Kampala agamba kikozi mulungi naye muli saidi kyawo mu kibuga nange nakiyitaayitanga tuli awo ffe tusinga nnyo tuli awo nakasero omwo mwenkolera njogera ku bifo byendaba bizemu ebirina ku vaibu ndi nakasero okola mulimu ki mwana waffe kati awo mulimu bwe gutuuka soogera guno ogwo obyogerayo kati olwokuba nakasero alimu hardware eziwera nabagamba hardware nina hardware nakasero awo ekitegere siyinza kwogera gwe nabaga ninamu hardware kati ekinnuma bwe ngenda n'ensoobya amaaso nentunulira ekizindalo kyange ekinnina neŋŋanira bwensiriwalira ku bantu girabe bwefaanana n'owulira ennaku ogenda okubuuza hardware noginologa naye katonda ffenna yatonda nga bwe tuli wano basatu ffenna buli omu yanvunanyizibwa ate era n'atuwa obuyinza bwe bumu ku nsi kuno ffe tutapinga kuno akantu aliko kinene kibi kati busungu yabujjawo okuba nti era mu maaso ge tufaanagana twenkana obusungu yabujjawo okuba nti ggwe noono naawe mmwe teyabawakola nga nze kwega mmwe n'abawa amagezi nemu abantu bategeera nedda ssebo togira togakkanya muntu yenna igwe amagezi ogalina nkugambye waliyo omwana eyo eyeegomba okuba kikyoli aliyo tuline Musaswangule ku Focus TV wamu ne Blood Media tugamba nti webalinyo okubeera ng'otulaba ate nabakusubscribinga nkusaba kikole lwansonga abantu bano tugenda kubeera tumuwawa story ez'enjawulo azirina munyumya ate era muwandiisi kitegeeza nti peni bwebanga weeri ng'ekalamu eri tujja mufunamu ebintu bingi n'emboozi nnyingi nnyo ezinyuma okukamala wabula nkusaba nti tulina abateekamu ssente beba Focus Event Services bagamba nti bawa omukolo bwebawa omukolo magambye entertainment ketukwataganye n'omukulu Musaswangule package ejirako funa akasente ko otugambe nti bannange nti sente bwe zitize nkolera omukolo ate tukuwaneka n'ak'enjawulo ekyo tugamba nyina obukadde bwange 2 tukuze omukolo ogwagalawa era oyagalako kinaki tugamba njagalako okutimba njagalako ebifaananyi njagalako juice njagalako entertainment njagalako ebifaananyi ne tukugamba budget eno ntono twongereko wano oba toolako wano so
batukirire emitimbagano kwe bali ku TikTok Focus Event Services wamu ne namba z'essimu kwe ziku screen so ngate nibanaffe aba Focus Farms and Chicken Supply baluzi bako kawuse mama abana abeere eri mu kyalo nga bwalima bwalunda so bakugamba nti bakuyigiriza okuluneko kuva akawuka akato mpaka ku weeks 6 nkoko ebane kilo 3 gye mitwalo ng'ebiri kitundu kwesa kisinziira n'akatale weetuukidde ate era akatale bakakuwa mpozi n'ekirala kye mba njagala bajjukizeemu nti omukolo bwe tubaako nga tusobodde okukwatagana kwoli kwendi ngeze ku mukolo mukolo gwonna kwenda bise bambi mumpe ku nnyama ewera okitegedde nze sente kale ebyasene ne bonseera naye amazima oli naakukwesowani ng'eriko ebivi by'ennyama bisatu mpe ennyama muba mwa sente nange n'ennyama olina butuufu mumpe ennyama bamutwala ku mikolo sokoleke ennyama eno gy'oyagala kwongerako ku guno omubiri gw'olina just nze mpoomera buwomezi ng'omuntu emmere ne bwompa ntonotono n'ennyama naye banga nnyingi kale tuli mu kuwumbawumba interview eno n'omukulu Musaswangule yaleero nagambye tujja mufunamu episodes eziddako twagala tumanye ayagala Musaswangule okumufuna ku mukolo naye nga tunaba kutuuka wagenda tunyingiramuko katono atandika atya emikolo kubanga nze Focus TV bwe mumanyira njagala tumenyeremuko entandikwa ey'emikolo bwe tuba tuvuunuka emboozi ey'emikolo bwe tugenda okubeera ng'atuwa bwe tumusanga ku mitimbagano egy'enjawulo enamba z'essimu agituwe era tumanye na bingi engeri gye tuyinza okumufunamu ku mitimbagano egy'enjawulo oyingira otya ddi emikolo omukolo gwe nasooka okuyimbamu gyali gya nnaku saasooka mu gy'amasanyu nasooka nenyimba omukolo gw'olumbe omulala nenyimba omukolo gwali gwa kufa yawula olumbe gwali kwakwabya olumbe nga balwabya ate nenyingira mu mukolo ng'omuntu anaatera okufa kati gye emikolo ebiri gye naggulawo nagyo anaatera okufa yati baalina omulwadde baali sayidize mu kyalo eyo tomanyiiyo mu byalo munda eyo bayitayo kyabakuza n'oyingirako eyo munda kati omusajja amaka ago gaali galwaza omulwadde waabwe nga naye aluddewo nnyo yali mu myaka mingi naye nga yagaana okukola ki okufa bo baali bamanyi nti nsesaasasa nnyo nkola biki ebyo kati ne bampita baawulira nga neeyogerako nti nkola buli mukolo gwa buli kika biki oba biki sirina mukolo gwe zitakola ne bantwala kati bino byezina amazina agatalina fomula mwekabalo biki ebyo bwe bityo okitegedde dansi ate nayawula emirundi emeka omulwadde ali ku ttaka kati gubantwala gwo nga kutta si kutta kale kubataasa yali aganye okufa nemumaliriza kati ogwaddako kwali kwabya lumbe naye agwo tegwantambulira bulungi ogwolumbe abasajja banvuma mu lumbe natwala ne bannange twalinga basatu naye abatambi bulwamala okunywa otwenyi ne batandikako ati muzze otuyimbira muyimba mulaba tulina sanyuki bantu baffe baafa mulimu kutuleetaane neva neyatwalamu ogwo omukolo gyemikolo gye natandikirako egyo ebiri nikati awe gyaddako natandika kukola gino mu gy'amasanyu egyebagakwanjula abantu ne banzuulamu ekyamba nti omusajja ono wabeera ku mukolo kuba ne vibe omukolo tegubbowa ebintu ebinyumira nnyo kuba ina engeri gy'okwata abantu attention kugamba omuntu neerabira n'okwerabira nti abagole bakyali ku kyaki akaseera ako ke bamalaako ate n'akadde konna kuwamu nti omukolo gusirisirise tubali kiddawo nze mbeerawo wali ekirungi ky'olina olina nani stop omukolo ntuuka mangu sinze muntu ate busaawa mmeka sinatuka budde tubukwata ne tujjanga alaba interview eno ng'ayagala okufuna Musaswangule amufuna atya era mitimbagano ki egy'enjawulo nina TikTok account yange oteekayo Musaswangule ku TikTok naye account YouTube nalina YouTube yange awo naye kyankalanamu ne bagikwatamuko nenzigulawo empya eriko empya kati gye naguddewo gye ngenda okutandika okukozesa eriko Musaswangule comedy oteekayo Musaswangule comedy oyinza okwongerako akagambo awo official ati awo nyini soke twawulira omulabi Musaswangule yiga gyeri naye bagikwatamu ate era emaze emyaka egiwera 5 nga terina kigendako kati okulaba Musaswangule omutuufu eno mpya era vidiyo gyaziraba nga zibaddeko ennaku mpya so awo aba akufunye then ate atasobodde genda ku mitimbagano egyo nga ye yandyagadde kufuna mu nfuna ndala awo namba ya ssimu yeekolawo eriwa nina essimu yange nkozesa essimu emu mu bulamu 075 2 era 2 enamba eyo yanyangu 0752 220 sugese nakazungu kali enamba enamba eyo
eri ku WhatsApp. Ku WhatsApp kwendi bulungi. Yes. Obaka ne bobuteka ku WhatsApp kuntuka ko bulungi. Ne boyita ku TikTok boyise wana oyitide kasagwa wali ali mu kugamba. Nino mukolo gwange gwamba guba gwakwanjula. Sangulo yayinza kunzijako sente meka. Oba charginga atya, oba package ziri zitya. Oyo muddamu ki? Si bwe choyina okumanya ndi siri nnyo muntu ali awo nti ndi muntu wa bei. Ekisooka nina abantu bange benkwatagana nabo kati nga bolaba focus, entambula ne focus. E focus yemanya bwe tutambudde. Oba obadde oyina gye wayitidde nga toyitidde wa focus nti ondabye nga nze ng'omuntu era tonneeralikiriza sinze muntu asaba ssente ennyingi ezikanga omuntu bwe kimanyi nti oba oyagala muswaswangule muteekwa okukwatagana naye. Okitegedde? Mu ngeri ennyangu. Muswaswangule muteesa naye. Mugambe nti bannange omukolo gwange guli wano. Omukolo guli wano nsobola kino. Akugambe munnange olwaka transport yamukobooti. So ebbeeyi ye yakutegeeragana naye kyenyinza okukakasa gw'alaba. Muswaswangule tadisappointinga. Muswaswangule si omuntu eyeewamba. Tulina abantu betubuukinga ku mikolo. Olunaku lwe lutuuka essimu neevaako. Olunaku lwe lutuuka omuntu ne yeewamba n'atakwata ssimu. So Muswaswangule ye bw'oyogera naye ekiba kiwedde. Era kyobulaba nti ne kampuni zenkolagana nazo kati nga bulaba nti ndine focus. Era kumala kumanya focus mu bantu ali atya tadisappointinga. Era kyobulaba naawe tambula naawe olw'ensonga tolina gw'odisappointinga. Tuba twonoona erinnya liba lifa. So omukulu munoonyeeko bambi mwongere muwagira babe mbagambye nti olaba interview eno ku Focus TV ate era noonyaako Eblon Media waali noonyaako ku mukulu Muswaswangule comedy official. Ekinkoze obubi tetubayimbiddemu olwaleero naye kansuubire nti omulundi omulala gwe tulaba ffembi nako kabe kayimba endongo nzije n'endongo yange dansa afajje tubeera ife ekintu kitambule era n'abali mu kunsekerera nti amazina gaagaana kati njagala tugende okuvako ku interview neddako nananga amazina ate sinyinamukko naawe omutendesi mugunjula ennyama agange bo gawomu bw'ogezaako gayoola naawe kenyini oyinza okweyolera bagayita gofumita buti ekigere n'okasuka buti ngayo bagayita batyago galeke njagga kuddiramu olulala otherwise tetuyinza kusuka wano mu interview yaffe esoosa olunaku olwaleero ne Muswaswangule mbasaba nti abagoberera oba badde batulaba okuva gye twatandikidde mpaka wano kuleka nga omukulu alinayo obubaka obw'enjawulo naye nga bwe mmanyi nti tunaabeeranga naye bwe lunaaba waliwo obubaka obw'enjawulo era ajja kubanga abugisaawo. Akatalekeka. Yes. Kwebaza nnyo focus. Yes. Okundeeta ne njogerako eri abantu ku mukutu gaggadde nga guno abantu ne mpisaawo obubaka bwange ekyo tekirekeka era okukwebaza weebala ate nga ne gy'okolera n'emikolo gye nkoze naawe siwulirako gye bakomplaininga nti waba disappointinga cameras nnungi emikolo gy'okola bwe gagisigala gitambula buki bulungi. Amiina. N'abawagizi bange ng'omuntu Muswaswangula baagala ennyimba zange abaagala channel zange zentekako ebintu byange bambi mwebale nnyo mwebalire ddala ojjanga okwo naye mwongere oggiraagiramu embeera si ya mulembe ekiri awo okitegedde embeera tewoomya nakabulu ate ne mu mikolo gy'empita bannange bw'ojja mu mukolo manya nti omanye ni Muswaswangula gy'aliyitamu n'akantu tojjangalonsa nange nimbusabukonde mumpe sente mmwe munzaala otherwise tetuyinza kuba nga tusukke wano obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde nze Ade Wilberforce Kume Muyanja Muswaswangule wamu ne Eblon Media for now kusubscribinga ku Focus TV yange bingi